con
Why so heavy? Deus dedit katasira nabusibuka. I'm happy to see you out. How are you doing? Good evening. How are you, my brother? How is Deus dedit kasasira? You still remember me? This is the day. What do you know by now? You are in the Hoi. What are you doing? Is it what? Friend operators, thank you for being here. And Chima, thank you. Deus David and many others. I have seen Namagembe, Tonso Kula, which was Ever Smart, Michael Mine, and Justin, Nachuara Hani, thank you for joining. Welaga, Moshi, Kiseka Emmanuel, Attendance, Moria. I'm ready, yes, or second.
Good evening. I hope you have had a very wonderful Tuesday. I believe that you're doing well, and I invite you to stay RSI together. And it's in the Chicago gates as we have always done that. Hello. Genda hapo sindike request. CEO. Thank you for joining. I connect my friends to Mary. Please, thanks for the prayer. Get yourself ready. We are going to the rosary live from Dubai. Waiwale kunsabira namala efuna Josephine, Neely, we give glory to God. Wow. Where is Maggie? Wow. Maggie, come see this. Where are you?
Please WhatsApp me. I believe you have my number. Josephine. Wow. Noreen, how are you doing? Today we have my battery. Sorry, God. When I'm circling in the next few minutes. Let me hit one other song. Then we start. This is mine. Yes, I am fine. How are you doing? Josephine, please, WhatsApp me. You have my number. We have to thank God. Why not? You know, let's spend a week at the airport without anything. Really? No, it doesn't make sense. Akaimba nkawereza Josephine. You called on God. Oja kufuna Josephine, don't fear. Oja kufuna mkwano, don't fear. You called on God. I believe the place is better than the airport. You called God. Wow, feel like God. Thank you. Noreen, I did have in touch message here. How is network? Tell Akaba. Thank God. Say Chima, how is the network? Anita Ann. Network is fine, Senchima. It's not complaining. Wow. Katimagi ya Blayo. Kumana akala network. By the way, I am sorry for what has been taking place. But at least we have managed to stabilize.
start my network. Kufuna. Elton, kufuna ulira bulungi. Network ebadde etusumbwasumbwa mu Nafura Esther kati ompulira. Ompulira. mpulira bulungi mpulira bulungi. Ngenda kusoma kikule anytime from now. Get yourself ready for a rosary. So that yeah, make it. So I can hear you well. Thank you. I believe the network has been stabilized. Network. Today people have been complaining. Afe abali tetukufuna bulungi network. Really? This means nsibojjako Brother, eddoboozi liri wansi nnyo. Eddoboozi liri wansi. Esaala tugenda kugifuna naye eddoboozi nga liri wansi brother, ne network etaaga okutereezaamuko. Etaaga okutereezaamuko. They can't get me. Bali eno tebakufuna bulungi. Okay. Are you getting me now? Josephine, hello. Hello. Good evening, Josephine. Hello. Yeah. I'm good. This one is also fake. She said she wants to come here in January next year. I don't have any energy to waste on this one. She's already wasted. Your card.
rekodinga byodiyo ebiwanvu. Nina obugambo bw'omukozesa nga amanda gagamba omuntu ayinza nga baki yamuwadde kumbe yamu Ojawulira ayinza okuba yamuwadde kyono. Munnange ennaku zino yeesalako naye lulinga buli kamu yafuna emirembe olaba kati akateyo ka vidiyo kamu yayolaba ngaali mirembe nze njagala nnyo obulamu obusirifu bannange nange oba nze zo nange n'okubeera mu mbwagala kyalo kale si buli lunaku opositingako olw'olumu waliwo ekibuga nempositinga ng'omusajja nemutekako reflection ekyo ekizibalaba omumayala mumanya esimu yange bagikutte omuntu agibye n'abipositinga fedde omusajja mmanya yamusasudde You want to sit? Should I bring the chair? Did you wear your brows properly? That's how it is. I'm tired. Mpulira babirya nange simanyi ne babifumba naye mpulira bazirya.
Guys, sounds so cool. Renato, guys, you're welcome today. Thank you. Good evening once again. Good evening. I hope you're doing well. Let's start our rosary, and we believe in the next 30 minutes we shall have finished. We don't want to rush it because, yes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, he suffered under Pontius Pilate. Now be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive all trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it's now, and ever shall be, world without end. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of the hell, and lead our souls to your heaven, especially those who are most in need of your mercy. The five sorrowful mystery. The first mystery, Jesus' agony in the garden. Ekikolo ekisooka ekya sapule ebikola ebyokunywa. Ekikolo ekisooka, Yesu Kristo yeegayirira mu nnimiro. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye twokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde neema, Mukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna,
neyeeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabirifu aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oweebwa omukisa mu bakazi bonna, neyeeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabirifu aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oweebwa omukisa mu bakazi bonna, neyeeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabirifu aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oweebwa omukisa mu bakazi bonna, neyeeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabirifu aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, sonyiwa ebibi byaffe, tuwonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Ekikolwa ekyokubiri, the second sorrowful mystery. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it's now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of the hell, and lead our souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Jesus, Mary, and Joseph, I love you, says souls. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The third soulful mystery, ekikolwa ekyokusatu ekyokunyolwa.
yesu kristo atikkibwa omugge gw'amaggwa. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo, otusaasire. Ekikola ekyokuna, the fourth mystery, the fourth sorrowful mystery, Jesus carrying his cross. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, it's now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and lead our souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Jesus, Mary, and Joseph, I love you, save souls. Jesus, Mary, and Joseph, I love you, save souls. Jesus, Mary, and Joseph, I love you, save souls. Eternal rest granted to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The fifth sorrowful mystery, ekikolwa ekyokutaano ekyokunyolwa. Yesu Kristo afa ku musalaba. Jesus dies on the cross. Let's take 1 minute silence and we pray for our sins. We put in our requests to God. And if we have what we can thank God for, then we also say it in a very minute. Why? For He loved us, and to the extent that He died for us, He would have not taken that cross but He loved us and He died on our behalf. Badde ngamba takaseera kaneka eddakiika emu oba bbiri twebeeko bye twebaza Katonda, bye tumusaba n'okusabira nga twefumitiriza ku kufa kw'omwana we Yesu Kristo eyatufiirira. Loving Father, at this point I want to thank you for the gift of life, for the gift of these people that are following online, for the gift of everyone that has been on and those that have been following me since this live started. Bless them, Father, that they may find what they are looking for. At this point, I also want to thank you that one of us here who was stuck at the airport, Josephine, some 1 week ago, she had denied a visa for over a week and she was sleeping on the streets of the airport, Father. Today she comes here to say thank you for the prayers. I remember in that night we prayed for her, 3 Hail Marys, and our Father, and glory be to the Father. We are happy that she came back and said thank you to you. There are many people who are going through the same situation, Father. May your will be done as well. As you helped Josephine, she has just testified here. She's looking for a job right now after getting her visa. May she also find the job she's looking for. Father, we entrust you the Ugandans who are here in our country. Things are not okay, but we are thankful that we can still push on. May you continue giving us all we are looking for and protect us in our daily routines. Protect the children that are far
outside Uganda, those in Canada, those in Qatar, those in Saudi Arabia, those in Oman and other countries, Father, USA, and whoever that is following me, Father, and those that doesn't have people to pray for them. Bless them, keep them, give them the strength they need to do your will. Protect us as we journey on. Thank you, Father. Thank you. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa ne tuokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, naye Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu. Emirembe n'emirembe. Amina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Bikira Maria ow'ekisa, ojjukiranga obwedda n'obwedda, sibaawuliranga. Wali oyabulidde omuntu adduukira gy'ali okumukuuma, akuwanjagira okumuyamba, era ng'akusaba okumuwolereza. Naffe nno, ayi Bikira mugole nnyina wa Bikira nnyabo, tuddukidde gy'oli, tuzze gy'oli. Twebunise mu bigere ebyo, nga tukaabira ebyonoono byaffe. Ayi Nakigambo, wulira okwegayirira kwaffe, ku lw'ekisa kyo, tukye tukusaba. Amiina. Hey Holy Queen, Mother of Mercy, one children of Eve, to you send up our sighs, mourning and weeping this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us, and after this exile,
show us unto the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal salvation, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries, in the most solemn rosary of the Blessed Virgin Mary, we may both imitate what they contain, and so obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. For the time you've given us in praying the rosary this evening, as we add on it, Sindeche Kaongezi, may you bless us, Father. Help us to do your will always. In whatever you're doing, may your name be lifted. Save us from all temptations that we go through. Save us from all those people who might distract us in serving you, Father. I ask for your merciful hand to whoever that is on, those who left and those who are still on, and those who have missed, bless them, Father. Ekisinde kyekawunguzi mulinyala kwatiri erya mwana erya mwoyo mutuukirivu. Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano kusinza kwagala kwebaza n'omwoyo gwange gwonna, ate nkwebaza kuba gwe wantonda nonunuza omwana wo n'ofuula omukristo, ate nkwebaza na buli neema yonna gy'ompa, naddala kwokumya obulamu bwange mu lunaku luno. Osinza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala, tolayiranga bwereere erinnya lya Katonda, olongosanga olunaku lwa Katonda, tyanga kitaawo n'ennyoko, toyendanga, tobbanga, olekanga okuwayiza n'okulimba, twegombanga mukazi w'abandi, twegombanga bintu by'abandi. Tujjukire ebi byaffe ebyaleero, essaala ey'okubonerera. Katonda wange, mmoneredde nnyo ebyo bye nakola, ate nga ggwe tobyagala. Gw'obadde onnyambye, komye kuno sigenda kuddamu kujeemera. Katonda gwe mulungi ennyo, omukisa mwageeziyaawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini naddala bali mu nsi muno, myabo bavudde mu ekleziyaawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, kyo n'abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo giri mu kuligaatooli, otuwe ekiro ekirungi n'enneema ey'okufa nga tukwagala. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa atukola obubi, totutwala mu kukemebwa ne twokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaaya naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka, yali muludde okulwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde ku waddu wa Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika omutukuvu, n'okusa ekimu kw'abatuukirivu, ekisonyiwo eky'ebibi, n'okusuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Sala ey'okukkiriza. Katonda wange, nzikiriza nnyo by'amazima byonna Eklezia Katolika omutukuvu by'atuyigiriza,
kubanga gwe wabimuyigiriza tosobola kwerimba naffe kutulimba. Amiina. Ssaala ey'okusuubira. Katonda wange suubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo, ng'olimpa enneema y'oku nsi ate bwe nkwata ebiragiro byo ng'olimpa obulamu obutaggwaawo, kuba gwe wabutulazanga atuukiriza ddala endaazaanyo zo. Amiina. Ssaala ey'okwagala. Katonda wange kwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna kusinga ebintu byonna, kuba gwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Amiina. Bikira Maaliya omutuukirivu ne bamalayika mwenna abali mu ggulu n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Bikira Maaliya ow'ekisa, wajjukiranga obwedda n'obwedda, sibaawuliranga olwedda omuntu addukira gy'ali okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Naffe nno ayi Bikira mugole nnyina wa Bikira nnyabo, tuddukidde gy'oli, tuzze gy'oli, twevunisa mu bigere ebyo nga tukaabulira ebyonnoono byaffe. Ayi Nakigambo, wulira okwegayirira kwaffe ku lw'ekisa kyo twekye tukusaba. Amiina. Essaala ey'okusaba obutukuvu Yosefu omutuukirivu, omukuumi w'abeerevu era kitaabwe, olw'okubeera obwesige bwo bwennyini obutaddirira. Katonda yabukwasa obutukuvu bwennyini ne Yezu Kristo n'akukwasa ne Mariya nnyina w'ababiikira olw'okubeera obwesige bwo bombi, Yezu ne Mariya abakulembera ebyagalwa byonna. Tukwegayiridde nga tukwesengereza, tuwonye buli kigwagwa kyonna, otuwe okubeera n'emmeeme etaliiko bbala n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu, tulyoke tuwe Yezu Kristo nga tuli batukuvu ddala. Amiina. Essaala ey'ogenda okwebaka. Katonda waffe tukwegayiridde ekiwummulo kyaffe kyetugenda okuwummula kitubeera ekirungi kya mwoyo gwaffe na mubiri gwaffe. Bamalayika mwenna abali mu ggulu, abatuukirivu mwenna abali mu ggulu ne bamalayika baffe abakuumi, mutukume mu kiro kino naye mu kaseera ak'oluvannyuma ak'okufa kwaffe. Amiina. Taata omulungi, tukwebaza olw'essaala zituyise zitunyumizaamu naawe, tukwebaza olwa byonna by'otukwasizaamu olunaku olwaleero, tukwasa olunaku lw'enkya nga tugenda mu kuwummulako akawungeezi kano. Tuwe ekiwummulo ekirungi, tusobole okuzuukuka nga tulina amaanyi, nga tulina obwongo obunaakola enkya, nga tulina charism edda ku mirimu gyaffe. Tuwonye omulabe Sitaani na byonna by'ayinza otutuyisaamu, tusobole okukya nga tuli b'amaanyi okukubeereza ebweru wa Kiriziya n'emunda waayo, abali ku mirimu egy'enjawulo, abali mu biyumba, abali mu maduuka, abali mu bizinensi, abali mu offices, abali ku nguudo nga balina bye basaabaza, na bonna abalina obuweereza bwe bakutuusibwako. Mukama, nzikiriza nga baweereza gwe, bawe omukisa basobole okukwasaganya bye bakwasaganya nga bamativu nti gwe yekka obaweereza. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Thank you guys. Thank you whoever that has been on. And in the next few minutes I'll be ending the live. I'm going to pray 1 or 2 songs so that you can call it a night. Thank you whoever that has been on. Guy, thank you for being here. Josephine, we are glad that you came back and thanked God for what He did for you in the last few weeks. We have prayed that may God send you your search. You are looking for a job, may He bless you with one. Thank you whoever that has been on. Saint Chima, thank you for being alive. And many other users. I can't list your name. Dr. Love, Nancy, Rivers, Soka, Karini, Crane Operators, Fred, and many others. Sally. Oh God, the number is too big. Narutaya, Agnes, Emmanuel, Winnie, oh, Nalvega, Annette,
Okay. Have a blessed night. I am praying 1 or 2 songs so that we call it an evening. God bless you. Meet you tomorrow from 8:30. We shall be back for the same prayers. It's Cindy and Rosary. May God bless you. Don't forget to subscribe my YouTube channel. It's Senkasi Paulo Mweleza still, as we have always done that. Thank you to whoever that has subscribed on YouTube. Yeah, that is my username. And on Twitter, Senkasi Paulo Mweleza. Facebook page, still the same names. And you can WhatsApp me, those who don't have my number. 0779 63 75 29. 0779 63 75 29. For good reasons, we can chat. If you need any idea, if I can be of help, I can. I may also need your guidance on some matters. You get me? Thank you, guys. For voluntary serving, following these steps. Let's hit 1 or 2 songs and we call it an end.
Good night. Good night. Good I wish you a blessed night. May you enjoy your evening. We meet tomorrow. Bye.